omuzungu agamba the sky will be the limit gwe kasito wolo endowooza ye weekoma okumanya ko we kukoma muveemu endowooza eya negative mufune mutandika okumeditatinga beera awo meditating olabe bulamu bwo wetunulire myaka 10 maaso onobeera otya myaka 10 maaso ogenda kuba mu Uganda ogenda kuba mu America ogenda kuba Chicago ogenda kuba oweddemu jukira nti bye tubikola nga tukyali bavubuka ne time etuuka ne tubeera nga tukole ki nga tuweddeko I was a ghetto youth desiring fantasy driving bitches in a sapoa like what you want to do ababalemerako be bafonamo era baba biroberamu be bafiranirayo enguudo kwe twayita ku bigere kati kwe tuvugira we are number one yo big up with your boy close here Lupi alongside here abasebo ne banyabo mbandiza bali ku mukutu gwenkola video bampita Lupi danyini kabwino danyi industry amanye yagwaleta papia Mr. Mbaleta 225 amalibiganye of course tusinzide kawemperuko waje tusinzide ku kyebaita Gola Talent Academy amwe tuzizo okuzuula ebitone byenjawulo bitya tuzizo okuvumbula ekipya nga mumanyi nti Gola Moses of Uganda champion of Uganda alete ebipya yalete ekintu kyaita kickboxing mali mu munyoma na reviving analete ekintu ekyenjawulo so nakulwairo negatako kubanga neera still nice and polite nkwaniriza ali ku mukutu gwenjawulo kona kade yongere ku subscribinga oli Abu Dhabi oli Iraq oli Dubai oli America oli UAE wona osinzide okuva Bungereza wona atukwaniza tulina omusajja champion of Uganda foundation ogira talent foundation okwetuli Gola Talent Foundation ate atuli Gola Talent Academy Gola gambo tya ndi bulungi nnyo mwana wa mama this is Gola Moses of Uganda alongside Wumalo the president of Uganda Bouncers Federation. Ladies and gentlemen, today we are here at Gola Talent Academy. We have been nurturing some talents, you know. We have the big guys, the bouncers. We have a collaboration with the bouncers to get more talents. Okay. So these young men, I want to thank Wumalu, the president, who has gathered them. There are almost 7,000 bouncers all across Uganda. So I told him that why can't we develop a sport because these guys are still young. These guys, they have a future. Why don't we get those who can do wrestling? We get those who can do rugby, those who can do American football, than being only bouncing. You know, bouncing, most of the people don't know the job of bouncing. Most of them, they are undermining our bouncers, yet they are doing a great job. In developed countries like America, Europe, everywhere, a bouncer is a special someone. Is paid a lot of money. Personal PA. Having a PA who is a bouncer is not a joking subject. So fe tuli basanyufu nnyo kunako olwalero nga ndi wano era muganda ngo mumumanyi Rupi. You know Rupi is not a joking subject. Rupi alongside Gola Moses and alongside Wumalu Bulega. Tuli basanyufu nnyo abatulaba bannange abatulaba wonna tulano ku Gola Talent Academy. Gola Talent Academy ekyagitumya Gola Talent Academy twali twagala okubeera nga tukwata ku mizannyo egyenjawulo. Oli ayizo nga lwaki wagituma Gola Kickboxing Academy, Gola Boxing Academy. Nze nagenda okukizuula ng'emizannyo tulina emizannyo mingi. Ate oba nze nnyini okutandika sports natandikira mu kapiira. Natandikira mu kapiira nga nkyasoma ejjinja Kalori Girls. Era nze nakubanga namba 11 ng'era kinjagaza ku namba 10 nze naddukanga nze nziruka n'omupiira n'enguyisa bagalozi bonna nabatunulira bonna ng'aniwo omulenzi yokka era nga balina kana kayimba leeta akapiira obadde okaleeta nosanga yengo oba bonna obuyimba baabutuyimbiranga edda so ekintu kya talenti n'okwongerako ku talenti ffe tukifudde mulimu kubanga talenti tufudde ki kye tuli talenti etuzimbidde amayumba talenti etugulidde amamotoka talenti etuwadde n'abakyala etufudde ba senior citizen etufudde abantu ab'omugaso eri eggwanga n'etuwa erinnya awo wenyini balete bucket y'obuugi okwatira era singa baleta bucket y'obuugi bandibadde bakigira so kati president nga bwayogera omwana akalete bucket y'obuugi president ugamba otya ndi bulungi sebo obulamu bugamba ki obulamu sibo abatulaba ku mukutu bannaffe mwebale nnyo mwebali eddala nawe munaffe Rupi mwebale nnyo okunoonya ebitone by'abantu webale nnyo tuli wano ku Gola Talent Academy nze mumanyi bulungi nze president wa Uganda National Bouncers Federation ate nga ndi musajja munabyamizannyo nze nava ku kkubo nava ku street am street kid sebo nze naye nvaawo ne nnyingira ghetto
Yes, mbaddeko mu ghetto ez'enjawulo nze gw'olaba mbadde mu ghetto inateeta awo emanju w'akatale, mbadde nateeta awo maaso g'akatale waliwo ghetto awo ku luzzi bazimbye ekizimbe ekinene, mbaddeko waggulu awo nga muyitawo ng'ovudde ku ttaano no kutaani nateete sebo Kirinya Bigo nensulanga Ekirinya Bigo nga ndi ku kkubo vudde Ekirinya Bigo nzize wano mugundi kuwambizie na Lukolongo nembeera mu ghetto kugamba nga ndi awo envudde na Lukolongo nenyingira Ekisenyi bwe nayingira Ekisenyi nenyingira na Kivubo nembeerako omukozi w'ekisaawo kumala ebbanga gye nava ne neegomba babawunsa abo abaali bakola ku kisaawe na Kivubo egy'emyaka nno sebo nze siri mwana muto emyaka mingi nyinza okugamba 98 nga neegomba abasajja nenga waawo nenyingira ebikonde nembeera mu kebisaawe ebbanga nenva mu kebisi nenyingira ebyuma ina Kivubo so nenfuuka ensonga bwe nafuuka ensonga mbadde bodybuilder ebbanga nenyingira ku national team nembatawaanya ng'era omuntu ghetto youth emikisa gy'aba nagyo so eyo yonna gye nze mpita kati bwe mba ndi wano nga ndi president w'Abakanyama oli alowooza ndi wajjo kumbe haso gikubye nvudde mu Tanzania mpise mu Tanuulu sebo nga president Museveni ng'ono yennyini gw'olaba ono Akola Moses ogamba yegolola akugambye abadde Jinja Kalooli eyo bakamiri gye bakoleranga amaloboozi eyo ye gyavudde bashanks vividi gye babeeranga kakati egye tuze tuyita paka wano olwaleero olw'okuba nti mbadde nzize nga nna talenti yange nzijja ndi munnabyamizannyo nengamba nedda kati ebyemizannyo mbikooye kati ate nenzuula omulimu nenfuna vision ey'okubeera nga nsobola okukulaakulanya babawunsaazi ba Uganda era nkikoze neebaza Katonda kubanga sikutegeera kwange maanyi ga Mukama babawunsa be mwali mumanya abaali bakola emitwalo 2 kati birala byakyukamu era omulaba n'endabika bulungi omusanga mu night club ng'omwegomba n'okunyakula babivaamu n'okkuba obutayi bino ebyekibbi okyabibasangamu teri Kanyama asobola kuddamu kukola bintu bya kiyaayi simanya bakwata bakyala simanya bakwata mu nsawo z'abeero tebiriiyo beerimbise mu linnya ly'Abakanyama baali babikola ebyo baali beerimbise mu mulimu gwaffe tebalinga Bakanyama era bw'olaba obusika ensawo z'abantu awo ku kwiniziwe olabanga buwanayana busajjasajja abantu buli akotesa amaanyi bamutwala okubeera Kanyama akotesa amaanyi akotesa amaanyi ku bakyala era bane Kanyama Katonda nzite akotesa amaanyi nga ina kyatwala banayo omusajja yabadde ayina amaanyi Katonda nzite naye ne beerabira nti Kanyama olw'okubeera nga ali yennyini ali expensive okubeezaawo omubiri ogwo si kyangu kwegamba emmere gyalya eba yanjawulo abeera special nnyo so ne kibeera nga tasobola riskinga bulamu bwe ajjabba akasimu ate bamukuba emigo gya mob justice bamutte era abantu be basse mu balabye nga busajjasajja olw'okuba kabakambadde sleeveless so neebaza nnyo president wa Uganda National Boxing Federation okubeera nga abavubuka bano abakutte n'abalaga vision kyova olaba nti twagala tubongeremu beeyongere okulaba beeyongere okumanya tugenda kubasabira omuzimu gwa laziness gubaveemu omuzimu ogw'okubeera nga beegaya gubaveemu Katonda abawa amagezi batandika okubeera nga bafuna vision kubanga omuntu yenna alina vision agikola so much towards to it naye omuvubuka yenna atalina vision bebo boolaba nga beeteeka mu mbeera enzibu ennyo bafe abamu ayagala ne bamukwate bamusibe n'omusiba kubanga talina vision so tukoowola omuvubuka yenna alina vision oba oli bawusa nga olina vision Mukama agenda kuyita omwo akuddize ekintu kyo Bayibuli etugamba Mukama atuukiriza okuyaayana kw'emmeme z'obuli muntu naye gwe okuyaayanako kuli luddawa Mukama kiki kyagenda okukwataka akukyuse so nga ffe tukkiririza nga tulina eddoboozi lyawamu nga twegasse ne babawunsers mu Uganda wonna tugenda kukyusa eggwanga lyaffe tugenda kubeera ba motivators abaana abalala bonna kubanga bwe tubeera ba motivators tuzaamu amaanyi abavubuka bonna so gwe abadde akuba ekyuma ng'okikuba akubeera sex machine leka kati okimanye nti kakati oba ogenda kugenda va ku sex machine eyawano e Uganda genda obereke Canada bano abakyala beeno omukyala akukalakata yenna n'akuleka nga wenna tolina wadde otuzi otwokunywa so abavubuka ffe kitubagamba nti mufeeyo mweyise bulungi mukyuse characters ezimu embi ze mubadde mukola because buli
bw'obeera ne good discipline buba ne good characters omuntu yeeyongera okwongera okukubeerako naye buli bw'obeera ne bad characters omuntu akyawa nnyo bw'oba olina akantu konywedde kanywera eyo ate omale ofune n'obuntu bw'olyalyako obeere nga obutereeza akamwa ogende okwogera ku kaama ng'oli akulira bulungi naye era bagamba nti empisa z'omuntu zikulaga bw'afaanana omuntu ne zikulaga gy'asibuka so buli bwe weeyisa obulungi abantu bala bajja kufuna ekifaananyi ekirungi leka kujjanga enjala ekuluma ate otandise kukaaba nze mwana enjala ennuma beera ng'obeera steady. Yes. So President nga tusibula enteekateeka y'olwokusatu tutunulye enteekateeka y'olwokusatu n'ekino ekipya kye tuleese kikwatagana tutya era lwaki Golola Moses mu bantu bonna bannabitone era lwaki Talent Academy we tuzze ng'era bombuuza ekibuuzo ekyo nga tetunatuuka kusiibula njagala okutegeeza nti bwe twali tutandika ebintu byaffe bino twalina vision twalina mission twali tulina goal era nga tunoonya goolo yaffe ey'okwejja mu bwavu n'okutereeza omulimu gwaffe ogumalamu abo abantu abagwerimbikamu n'olwekyo olw'okuba nti ebintu ebyo ebisatu twabirina y'ensonga lwaki twasazeewo tunoonye muganda waffe ate sigumusa ebiri nze ono muganda wange nze mukyali yantunya obuugi wano ne tutraininga wano ku Golola Talent Academy ne twebiriga naye olw'okuba nti tulina ebintu ebyo bye tuzze tugoberera ffe nga bakanyama y'ensonga lwaki tuli wano bannaffe omuntu okwejja mu bwavu tokeera ku makya n'ogenda obba omuntu okwejja mu bwavu tekyetaagisa genda wali kukuba muntu laiti agwe omuggyeko by'alina olina kukola bukozi nze bumalundi musajja mutendeke nandibadde nzira wali kukubo nemba balaiti nembajjako bye bakola ki naye era abazze bakola ebintu ebyo ne babiremeramu bonna muze mubalaba nze nalwana n'esobbi nga mubagamba oyo tajja kunsobola nga abamu bambika ojja kufa oyo musajja mutemu ne mbagamba no nenwana naye emyaka emeka ena paka bwe yafa kubanga yalemera mbyekiyaaye nze nga ate nwanyisa bya kiyaaye ate nga yabikola ki alinga abitumbula n'olwekyo buli muntu yenna teri awangula bya kiyaaye bikuwangula bitukana bikusinza amaanyi kasoba ng'olemedde mbyekiyaaye teri kibanda awangula tebakulimba balina kumuwangula buki muwanguzi webale nnyo n'olwekyo enteekateeka yaffe ey'olwokusatu twagala babawunsaazi mwena mu Uganda mujje ku National Theatre mulabe ekyenjawulo mujje muwulirize ku message ezigenda okuva mu bakama baffe okuva mu bitongole ebikuumaddembe kuba bye mukola nabo ffe tukolera wansi wa Uganda Police ne Uganda Police oluusi tugisanga mu bifo nerwanagana ne bakanyama ate nga ffe twali twabimalawo ddira nga titubyagala n'olwekyo twagala tuddemu tukwatagane bulungi nnyo n'ekiseera kye tugenzeemu mu kiraba kiseera kya byakulonda webale nnyo kya campaign tetwagala bannaffe babakozesa ensobi bannabyabufuzi babawa emirimu mugende mulwanyisa abantu b'oku bitundu no twagala bakola emirimu emiyonjo nga batambulira wamu ne Uganda Police kyetagambye kola tokikola oli mu munnabyabufuzi gyakutwala nagamba nkolera kino no ebyo twabikola ki twabijjawo ffe tutambulira wamu n'ekitongole ekyo olw'ensonga tugugwe mulimu gwaffe n'olwekyo bakanyama mwenna mujje wane waggola tuzzeewo lwa kintu kimu mukitegedde naye mujje ku olwo olunaku muwulire ebiva muganda waffe champion muwulire ebiva muffe ng'abakulembeze ba federation y'abakanyama muwulire ebiva bakulembeze b'ekitongole kya Uganda Police n'ebitongole ebikuumaddembe byonna nga crime intelligence n'ebirala mujje ku olwo olunaku ku lwokusatu wabula kyembasuubiza mujje na sowaani jangu na sowaani Golola Moses of Uganda nga gasinajja kubaganda Fi ababalista Coffee School and Cafe abasangibwa Nalukolongo opposite has petrol station okumpi n'ezimbe ky'amakanga tuyita abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okujja okuyigirizibwa okola coffee obika ebyenjawulo omuli cappuccino espresso mocha ne iced coffees tuyigiriza abaana okola juices obika ebyenjawulo omuli smoothies milkshakes mojitos n'ebika ebirala bingi nnyo tufunira abaana emirimu emitala w'amayanja bozinga ne wano wennyini tukufunirawo emirimu nawe ayagala okujja okukiringa osobola okujja n'okubalista Coffee School and Cafe munanga nonya kacaayi oba kaakawa ak'omulembe osobola tukubirako masimu gaffe gano wammanga 0705 77 44 oba notuwhatsappinga ku 0777 85 56 45 Barista Coffee School and Cafe for the love of coffee. You know I'm addicted.
Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Olina meeting za kwanjula jangu otweyune. Tulina restaurant efumba emmere eya wano n'ebunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune. Silverback Lounge ku Salama Road okulira Namakindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 755 noti ng'eyo eri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu mugemu. Silver ekintu kino okirese mu mutima ki kuyamba abantu kulwana baliwo oba kwongera kututumula bitone neyanziza nnyo mukama wange ekintu kya Golola Talent Academy tendekero somero okubeera okufuna professional athlete yenna alina okubeera nga alina mwayise kati ate bino ebibiina byaffe ebitukulembera ebya federations byo tebirunda oba tebikuza bantu bano tebinekyalinga talent wabula byagala okufuna abantu abali organized era ffe federation zitwetaaga nnyo kubanga tubalizimbira ba athletes era ffe omulimu gwaffe gwa kuzimba ba athletes bwe tuzimba ba boxer nga tugamba ba boxer muhanji mugende so abaana mugende mu Champions League ffe kye kunoonya opportunity abavubuka abasinga tebayina opportunity oba opportunity tebagifuna so ffe tuleeta omuvubuka nga talina kyamanyi ne tumuleetawo ne tumuteekateeka ne tumuwa opportunity okubaako ekintu kyakozesa mu bumpimpi tuyigiriza abavubuka engeri y'okufunamu emirimu okufuna omulimu si kintu kyangu nnyo okubeera nga oli mukubi wa bikonde kati President Muhanji okumanya nti oli mukubi wa bikonde tokubanga ebikondo obimanyi naye ate oyo atanaba kubiyiga kati essaawa ya leero waliwo omuvubuka ali mu kukuba ekyuma mpola mpola eyeegomba obwa bawunsa so kati bwe tuteekamu kino ekintu kino ekyokuba nti tutaddemu wrestling twaga era nze kyenjagala President wa wrestling yandibadde akubirako Kasimina alete ne kubuuji kwa academy President wa gundi leeta kubuuji abaana obalabye ekintu kino tekizanyika omukutemu mu president wa leno ekintu si kyamuzannyo so ffe kye tunoonya okukolagana ensi tunoonya kulaba nga tukolagana buli muntu abantu emmotoka eyo tugiraba naye ekolebwa abantu bangi nnyo waliwo akola emipiira waliwo akola batule waliwo akola entebe waliwo akola yingini so nekibeera ngemu efuuse ebeera ne spare yes Jukira nti ono yali bawunsa ono yali bawunsa agwa mu tuluba lya papa kakati ono bwa bawunsa gye yava nafuuka omulwanyi kakati yensonga lwaki bwe tuba tunoonya tetujja kunoonya ate mwetisi wa migugu tujja kunoonya omuntu atumanyi eyaliko bawunsa asobola okukwatagana n'abasajja bano yamanye ebizibu byabwe n'olwekyo omusajja ono olw'okubeera nti mukwano gwaffe ate yali mulimu gwaffe ate era sebo okyali bawunsa kuba obwa bawunsa tebukola ki era njagala okubira omulanga gavumenti eyambe nnyo ku bavubuka njagala okubira omulanga gavumenti eyambe nnyo ku bavubuka kuba abavubuka bano babuzaabuzibwa ge mazima Golola Talent Academy bwagitandika wano n'aleeta abavubuka ne bakulaakulanya ebitono byabwe bwe bamaliriza be bagenda ate oluusi ku street eyo ne boonoona naye bwe bamaliriza wano nga balina ebyokukola tebasobola genda ku street naffe bakanyama nti bwe tugenda mu jimu ne tusitula ebyuma ne tubeera n'amaanyi omuntu yeetunuulira ati n'agamba naye osobola mukuba n'agwa olabira ddala nga mu butuufu baba beetaaga okuyambako batuyambeko nga bayita mu sako zaffe Golola Talent Academy esobola okuba nga erina sako yaayo ng'erina akawunti yaayo tulina okuba nga naffe bakanyama tulina sako yaffe nga tulina akawunti zaffe gavumenti esobola okuyitaawo neyamba bakanyama mu Uganda ne basobola okwekulaakulanya ekirungi nti mpisa abakulu bangi mpise Inspector General of Police mukama waffe IGP tumuyise era yakkiriza okubeerawo bw'anaaba taliiwo tujja kuba kitukoze bubi nnyo yasazeewo n'agamba nzija tuyise Director Crime Intelligence afande naye agenda kubeerawo tuyise ab'ebitongole ebikuumaddembe byonna semwayi twagiwandiikira iso twagiwandiikira tubasuubira bonna okubeerawo ku Lwokusatu ono muganda waffe kwolwo olunaku agenda kutusabira kumakya yasooka okutusabira nga ne pasita tanatusabira oba seeka tanatusabira ono esaala y'ono yegenda okusooka kubanga agenda kusabira bakanyama baveemu okutya kubanga okutya kukulembera obwavu
olina okuba nga oli musajja muvumu okufuna kyoyagala mu buli kyokola. Nze Umaru Senga nali mutiitizi, nze bankubye emisumaali naye sigenda kekali akawumalu komando sebo siri musajja mutiitizi. Tuyise abakulu bangi, tuyise Honorable Kasolo wa State Minister wa Microfinance Support Center, sebo Honorable Kasolo na nyini sente tukuyise ne tuyita bakama RDC ngwa ghetto RDC Ghetto RCC sebo RCC ali tukuyise jangu oyogerere mbavubuko oyo ghetto youth tumuyisa aberewo abulire bakanyama bano abavubuka yakola atyo kutuuka jali. Ne tuyita Minister wa Kampala oyo naye wa Mukisenyi Hajati Kabanda, oyo wa Mukisenyi mu ghetto atumanyi bulungi, tumuyise naye ajaberewo. Tuyise Prime Minister, tuyise abakulu bangi nnyo bajje bonna baberewo bamanye abavubuka bano beetaaga ki okuva mu mbeera gye balimu okutuukako mu mbeera endala, babeerenga bagolola, babeerenga bawuma n'okumanya ekigendererwa. Nawe yongerako omulanga baani b'okubira omulanga nga tugenda ku bavubuka bano bakanyama nabo batuwe ekigambo. Of course nze kubanga omulanga gwonna bagukubira abasinga bakubidde gavumenti, naye nze nkubira omulanga eri abantu baffe abatuwagira, abagagga bannaffe abatuwa emirimu, mu mutuwa emirimu bakama baffe. Era omulimu guno ogwa bouncing tugulongoosezaamu nnyo. Twagala babawunsa ba supermarket, babawunsa ab'emirimu gyamwe gye mubeera b'ebizimbe, buli molo yandibadde ebeera ku bawunsa. Bawunsa tugira mu kifaananyi ekya security eky'okukuuma eddembe, ate nga bawunsa ono ayina ewantu wakola ate nga owa polisi tajja kusobola kukolawo. Era twagala okulaba nga emmundu zino tuzikendeeza. Mama ne mubeera nga mulya ssente muzina migundi ng'omusajja ayimiridde awo n'emmundu, waliwo oli yagamba afaane tukube mu ku masasi tuli ape. So kitegeeza nti tusoosooleza nnyo babbawunsa baffe bano abatali bamukwata mundu, kubanga be basobola okujja mu bantu. Bawunsa talwana wabula akakkanya bujagalalo. Gwe bw'oba olwana booti era kyova lwaki basajja b'amaanyi oba weekyanga omusajja ajja nakukwata wefi n'emikono gyonna n'akusitula n'agenda n'akufuna wakuteeka. Era kye twongera okusaba gavumenti, nze mbadde nnyongera okusaba gavumenti, bawunsinga eno bandibadde bagifunirayo ku empingu. Buli bawunsa n'abeera nga alina empingu, kubanga bwe bakwata omuntu yenna azizza omusango bamuteeka ku mpingu, then poliisi n'ebeera nga emusanga awo. Lwaki nti singa bafuna omuntu bamuteeka ku mpingu naye bataba tebalina mu mpingu, abantu babeera nnyo so much violence. Era tubalabye nnyo ku butambi obw'enjawulo nga baagala okugezaako kwataakinga ba bouncers, ekintu ekitali kirungi, kubanga ojja kwataakinga omu olyoke olabe nga abasajja bakusazeeko bonna. So tujje tusuubira nti abantu baffe musabe mubeere nga naffe mutulabanga abantu, muleme kusooka ku mikolo musooka okulya ennyama na buli kimu kyonna muloze ku bawunsa. Bawunsa sooka omuwe emmere alye olabe bwakuuma. Ababawunsa baffe balina empisa, batya Katonda. Tirabamu muntu yenna ayina mpisa mbi, era buli abadde ayina empisa embi twebaza Katonda nti azze atereera oluvannyuma lw'okujja mu kkubo ettegefu. Nga Gola Talent Academy nze nja kugenda maaso n'okukolagana buli sports industry yonna, kubanga lwaki mu Uganda tetulina nasale bed. So nze nateekawo nasale bed eno okulaba nga ebeeramu ekyokuddukana. Era omuvubuka bw'obolengo oyagala kukola bode, oyagala jangu ebyuma weebiri, ate ne president tumulira naye wano eno. Era twebaza nnyo abavubuka bano bandibadde batubuulira ekintu nga kino. Oluusi tukola puroguramu ate abantu baffe ne batukuba enkokolo eyo ne bawoza abo balina ke bakapanga baagala tukozesa. Naye kiba kirungi nnyo okubeera ng'omuntu gw'okolera puroguramu abeera agitegeera. Obutamanya buno buleese nnyo abantu ne batulwanyisa mu butamanya ng'ate butamanya. So omuntu singa aba ategedde kozi n'omugaso yandibadde atwegattako ne tusobola okulaba nga tutwala omugundi maaso. Waliwo mutabani waffe kankwatire taata. Okay. amaanyi akazindala ajja kamera. Amanya Coach Jeff, nze twala bouncers begayaza era CEO wa Flex Gym gayaza. Nebaza Gola Talent Academy champion okubanga walese ekirowoozo ne president wa Uganda National Bouncers Federation UNBF okama walese ekirowoozo kino ekyokubanga tufuna tugatta ku mubiri gwaffe ne ku mulimo gwaffe value, tugatta ku value. Olw'ensonga bakanyama bangi tubeera mu gym nga tusula ebyuma naye nga mulimu omubiri just tukoza bouncing naye nga aliwo ekitu ekirala twali kigendererwa kyamaanyi nnyo naye abawo ekigendererwa nga kisizeewo nga ne champion Talent Academy eno ekitaddemu omukono ekipushinze naffe abalina zijimu abenjawulo era nkuba omulango eri nanyini jimu buli nanyini jimu wenna
abaana bakubirize bajje kugolola Talent Academy. Joflex Gym Gayaza abaana mbalese timu yonna gye mulaba eno evudde Gayaza Joflex Gym. Joflex Gym. So wamu ne Talent Academy tukikwasaganye tupushinga omuzanyo guno. Ono si wrestling ngero entertainment. Ono wrestling agenda owaddala agenda ku National Council of Sports agenda ebweru egwa ensi yonna gukola ki gweraba atali entertainment. Kweyanziza ssebo abantu begayaza batulabire so nga tusibula tusibula ku lunaku lwokusatu nsaba okere ku makyo gy'osabire bakanyama baveemu obugayaavu buleeta okutya kuleeta obwavu kwolwo olunaku yesaala gye nkwagalamu kubanga yes tugenda goba omuzimu gw'okunyooma omuzimu gw'okutya omukisa Katonda abantu bano abateekemu ideas ez'okulowooza abavubuka tebakyalowooza buli muntu bw'olekerawo okulowooza kitegeeza ne gy'ogenda okomye omuzungu agamba the sky will be the limit gwe kasito wolo endowooza ye weekoma okumanya kwe kukoma muveemu endowooza eya negative mufune mutandike okumeditatinga beera awo meditating olabe bulamu bwo wetunulire myaka 10 maaso onobeere otya myaka 10 maaso ogenda kuba mu Uganda ogenda kuba mu America ogenda kuba Chicago ogenda kuba oweddemu jukira nti bile mitubikola nga tukyali bavubuka ne time etuuka ne tubeera nga tukole ki nga tuweddeko I was a ghetto youth desiring fantasy driving bitches in a sapoa like what you want to do ababalemerako bebafonamo era bababiroberamu bebafiranirayo enguudo kwe twayita ku bigere kati kwe tuvugira we are number one yo big up with your boy close here Loopy alongside here sebo yeah man Temple Fitness Center kulinze tulina embuzi yaffe obudde bwonna najja nankumbya ku Temple Fitness Center amina sebo nga bwolabwe tujja kugolola Talent Academy ne ku Temple Fitness Center we n'okujja we tutambulize ebitone byaffe naffe side gye tuva ne tujja wano sebo nakuwa naawe nakuwa offer jangu otweyininge jankujjeko olubuto lupi olubuto kubanga alabika abakyala bamulaba Zazi engera abakyala bamuyita Zazi kati ogenda ku lwokusatu National Theatre mujje ebintu bingi nnyo bemugenda okusangayo waliyo champion tubeyanziza basebagaliza biseba byere buli omu abakwateko na buli agala okutalenta okutumuka wegate ku baami bano tukweyanziza basebo